okusinziira ku tteeka ly'ebyenjigiriza li Education Act erya 2008 ebyenjigiriza ebisookerwako oba Early Childhood Care and Education nga muno mwe muli ne nursery bya nkizo nnyo mu bulamu bw'omwana ng'akula. Okunoonyereza okw'enjawulo okuva mu bakugu mu byenjigiriza kulaga nga kino bwe kizimba obwongo bw'omwana n'okubwogiwaza era nga gwe mutendera omwana w'atandikira okuyiga okwogera obulungi. Wano mu Uganda abaana batandikira mu masomero ga nursery era nga abasinga batandikira ku myaka 3 abamu emyaka 2 wabula ng'amasomero ga nursery mu kiseera kino ga bwannannyini nga gavumenti terinaayo n'erimu. Alipoota y'akakiiko akalondoola ebyenjigiriza mu ggwanga ka Education Policy Review Commission eyafulumiziddwa olw'okusatu lwa wiiki eno eraga nga embeera eno ereka abaana bangi nga tebafunye musingi guno gutandikibwako mu byanjigiriza olw'abazadde okulemererwa okusasula ebisale by'essomero ebibasabibwa mu masomero g'obwannannyini. Kyokka era alipoota y'emu yalambise nga n'amasomero ga nnassale agamu bwe gatalina bisaanyizo n'ebikozesebwa ebyetaagisibwa okusomesa omwana obulungi omuli eby'okuzannyisa, ebifo abaana we bazannyira, ebikozesebwa mu kibiina eby'enjawulo ebiyamba omwana ono okutegeera obulungi n'ebirala. Okusinziira ku alipoota eno kumpi amasomero ebitundu 20 ku 100 gano agasomesa abayizi ba nursery tegayina biwandiiko bibakkiriza kusomesa nga n'ebitundu 56 eby'abasomesa abasomesa abaana bano tebalina bisaanyizo. Era bakizuddwa oluvannyuma lwa gavumenti okugaana enkola eno mu masomero gaayo, amasomero gano gatandika okuteekawo ebibiina eby'ekimpatiira nga P1C okuziyiza abayizi okuddiŋŋana ebibiina awamu n'okubakuumira mu kibiina kimu okutuusa nga bawezezza emyaka egiyingira ekibiina ekisooka ekya Primary 1. Mu kumalawo obuzibu buno ab'akakiiko baliko bye baasabye Ministry nga muno mwe muli okukendeeza emyaka omwana gy'asomera nursery okuva ku 3 okutuuka ku mwaka gumu. Omwaka guno gulina kuba nga gwa bwaze mu masomero g'obwannannyini n'aga gavumenti. Omwana alina okutandika okusoma ng'awezezza emyaka 5 oba 6. Ekirowoozo ky'okukendeeza emyaka omuyizi wa nursery gy'asoma kibaddeko okukubagana empawa mu bannabyanjigiriza n'abazadde. Omwana okunyumirwa okusoma n'akuuliramu emirembe kyandibadde kirungi ng'akuze ekimala emyaka batera gamba kumpi 7 nti ku myaka 7 ng'emyaka 7 egyo omwana abadde waka abadde azannya amanyi embeera ya waka akuziddwa abazadde be oyo omwana bw'agenda mu ssomero kimwanguyira nnyo ate okuyiga eby'essomero ate n'abinyumirwa. Firstly, it will affect my staff because that would mean that the staff we have been hiring to run us through the 3 years have now been narrowed down to 1 year. So most of my staff will go without being unemployed because of that implementation. Secondly, it will also affect the parents that have been giving us these children. Because some parents give us children because they cannot stay with them back at home. Zenga omusomesa aludde mu byenjigiriza. Kino kye kintu kye twalwawo okutunuulira. Bwe twali nga tetunnakyusa mu secondary curriculum, kino kye twandibadde tusoose nakyo. Tusale ku myaka abaana gye babeera ku ssomero. Abaana bano basobole okukkiriza families ze bavaamu. Bwe tubanga omwana tumuwa omwaka gumu n'ajja mu ssomero nga bwe ntunulira nursery setup yaayo y'omwana alina okusoma emyaka 3 nga buli mwaka gulina ebisomesebwa basomera mu mitendera. Kati ndaba nga omwana ono bw'anajja omwaka gumu ng'alina okusoma emitendera 3 kiyinza obutatuyamba. Okeera sawa 11 ujja kusinkana abaana nga bali mu basi babatwala kusomera. Omwana wa baby class ogenda mu baby class n'osanga babawadde ebigezo naye alina ebigezo byakoze bamuwadde max. Kati ebyo bibonyaabonya abaana. Kyokka bagamba nti singa kino kiteekebwa mu nkola gavumenti erina okubakwasizaako okugeza okubawa emirimu egibakkiriza okukola nga bawa abaana baabwe obudde awamu n'okuteekawo amateeka eri abakozesa okuwa abakozi baabwe obudde obusomesa abaana baabwe obulungi nga tebannatuusa myaka 5 gigenda ku ssomero. So bwe tutondebwawo emirimu emitonotono oba naye tukwatirako ng'eyita mu SACCOs ne tufuna ssente entono zetusobola okukozesa ne tuzaayo tukole emirimu egisobola okutukuumira ewaka tusobole okutwala obuvunaanyizibwa bw'abaana baffe batuuke mu myaka emituufu gyeyagala tubatwale ku ssomero.
bwe tuba nga amaka tugatwala nti ga muwendo tetujja kubulwa nkola ya kumakinga sure nti amaka gatambula gasigala gatambula nga bwe gandetambudde naye ate n'emirimu giri gye twandikoze nagyo tusigala tugikola kuba eriyo abakikozeeko era bakikola nga kibakolera bulungi. Ab'akakiiko era baasabye emyaka gya primary okukendeera okuva ku 7 okudda ku 6. Bannabyanjigiriza kino bakiwagidde era ne bagamba nti kijja kuyamba okukendeeza ku myaka abaana gye bamala mu ssomero. It will relieve that stress from parents, the school administrators and also the parents. Bwe tuba tutandise ku nkyukakyuka eno ebeera ya namaddala nti kati mu education mu masomero tugenda kusomesa ebintu families zaffe, communities zaffe bye byetaaga okusinga okusomesa ebyo byonna boogera Luzungu kukola ki ne twerabira Oluganda lwaffe. Mu mawanga ag'omulirwano emyaka abaana gye bamala mu ssomero ku mitendera egimu mitono nnyo okusinziira ku gya Uganda. Okugeza nursery mu ggwanga lya Kenya esomesebwa omwaka gumu ate primary n'etwala emyaka 6. Mu ggwanga lya Tanzania nursery esomesebwa omwaka gumu ng'ate primary esomesebwa emyaka 6. Mu Rwanda nursery etwala emyaka 3 ate primary etwala emyaka 6. Nga wano mu Uganda nursery etwala emyaka 3 ate olwo primary n'etwala emyaka 7. Dorothy Najita, NTV ku ssaawa emu.